Mukama waffe yeebazibwe, nkwebaza ggwe andaba, neebaza nnyo Katonda olw'obulamu bwo. Ngenda kutandikira we nnakoma omulundi ogwasembayo, ndowooza yali paati yakubiri, ngenda kutandika paati ey'okusatu. We nava mu kizimbe kiri omwali abakulembeze b'amawanga abaali basinza, neesanga nga ntwaliddwa, neesanga mu kibangirizi. Ekibangirizi kyali kinene, naye ekibangirizi kino kyalimu modern times, ebiseera bino bye tulimu byennyini. So neesanga nga nagenda okutegeera nga ndi mu town square. Town square yali nnene nnyo 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 nnyo. Nalaba enguudo ez'omulembe, ebizimbe eby'omulembe, amaduuka aga buli ngeri n'ebidduka. Nalaba trains tuzimanyi, trams tuzimanyi, emmotoka, amagaali n'abantu abatambula, nga kitegeeza nti ebintu bino bye nalabisibwa mu paati eno byali bya mulembe guno gwennyini gwe tulimu. Town square eno yali yeetooloddwa ebizimbe ebiwanvu eby'omulembe, era byali birimu amaduuka ge wandiyise shopping malls, mwalimu bbanka, mwalimu restaurants, gym n'ebifo ebirala ng'era bw'omanyi ebizimbe ebibeera. So enguudo zino n'ebizimbe byalimu abantu aba buli kika, nze bye nalaba, kubanga buli w'ogenda mu kifo ekipya ky'otabeerangamu weetegereza abantu ki ababeeramu. Nze nalaba abantu aba buli kika, era baali ba myaka egy'enjawulo, baali boogera ennimi ez'enjawulo. Nalaba abaddugavu nga nze, nalaba abazungu, nalaba abava mu Asia, nalaba abava mu Latin America, nalaba Abawarabu, abava e Buyindi, sayidi z'e Buyindi n'abalala. Era bonna baali ku mirimu gyabwe, everyone was doing their own things basically. Kati nga tewali there was nothing central ekyali kibagatta. Kwegamba buli omu yali mu bintu bye, ekyali kimulese mu town square kye yali akola. N'olw'ensonga eyo tewaaliwo kintu kyali kibagatta kubeera nga attention bagitadde ku kintu kimu. Ku mukono gwange ogwa kkono waaliwo ekifo kye bayiwamu kasasiro. Nze nalaba kasasiro nalaba okusinga nasinga kulaba plastic n'obuveera. Plastic kye ntegeeza ebicupacupa bya plastic, n'obuveera n'ebitiini ebikebe ebya metal nga babisudde ebweruko w'ekibuga, nga kitegeeza kasasiro yava mu bifo bya njawulo naye it was more like a dumping site. Kankyogere bwentyo oba dump site, ndowooza bwe batyo bakiyita. Kakati ekyasinga okunneewuunyisa nti mu kasasiro omwo nalabamu akanyonyi kaali katono ddala nga katini nnyo, kaali ndowooza kajjanga maybe mu ngalo zange zino ebbiri, palms zino ebbiri mwe kaali kajja, kaali katono wogeragera ne sayizi y'omuntu, kaali katono, naye ekyasinga okanneewuunyisaako nti kaali kalabika bulungi nnyo nnyo, kaali kalina colours ezisikiriza era amabala gaako gaali malungi nnyo okusinga ekintu kyonna kye nali ndabye nze. Bwe natunula ku sayidi ya eastern side, nalaba enjuba n'omwezi. Enjuba yali eyaka naye ng'ebikkiddwa ebire ebikutte nga olaba enkuba ng'egenda kutonnya, kati nga enjuba ekitangaala ekituuka wansi ku nsi kyali kitono ddala. Enjuba yali tezikidde, yali eyaka naye olw'okuba yali ebikkiddwako ebire, nga olaba obudde bw'ekikome naye ebyo ebire ebya bbulaaka mubimanyi. Kati bwe bityo bwe byali. Kati ng'ebikkiddwako ebire ebyo ebya bbulaaka, kati nga kitegeeza nti ekitangaala ekyali kiva mu njuba ekyali kituuka we twali kyali kitono ddala. We natunula sayidi ne ndaba omwezi gwo gwali mumyufu red, mumanyi red moon bw'efaanana, bwe gutyo bwe gwali gufaanana. Kati mu kiseera ekyo genda okulaba ng'akanyonyi kaali ke nalabye mu kasasiro kabuuka okuva mu kasasiro, kaabuuka ne kavaawo ne kagenda mu town square wakati. Remember town square ekuŋŋaanya abantu bangi nga bwe nkunnyonnyodde. Kati kaabuuka ne kava mu kasasiro eri ku fringes z'ekibuga ne kajja ne kayimirira wakati wa town square. Bwe kaatuuka wakati wa town square
ne kazimba nze nalabanga oba nkyogera ntya kakyuka sayizi kali akanyonyi akaali akatono kakyuka ne kagejja ne kafuuka ng'omuntu sayizi y'omuntu bw'onoogiraba kati bwe kaagejja naye nga kasigaza kkala zaako nagenda okwetegereza ng'omumwa gwako si gwa kinyonyi nga gwa muntu nga kitegeeza kirabika mu nsi ey'omwoyo akanyonyi kano kaali kakiikirira muntu oba waakiri ekitonde ekifaanana ng'omuntu kaagejja nnyo nga bwe mbagambye kaakati bwe kaatuuka mu town square abantu bonna kasita balaba nga ekinyonyi nga balaba ekinyonyi kinene kirina colours ennungi kirina omutwe ng'ogwo kirina emimwa ng'egy'omuntu kati abaaliwo abaali okumpi ennyo ne batandika okulingiza nga kaali kalabika kaagala attention ne kagifuna kaakati nagenda okulaba nga kaakwata simanyi ngeri gye kaakikolamu tekaakozesa ngalo oba bigere oba kiki kaatunula waggulu wee kati ne kasika omwezi jjukira guli waggulu ddala guli wala mu bbanga jjukira omwezi gwali gwa red ne kagusika ne guvaayo waggulu nga ndaba nga n'abantu bonna balaba jjukira enjuba yali tekyayaka ekitangaala kyali kitono kati ekitangaala kyonna ekyali kisembera ennyo okumpi n'ensi buli omu yali akiraba kaasika omwezi ne kaguggyayo we gwali ne gukkira ddala ne gutuuka just above bwe twali naye nga gukyali gwa red bwe kaamala kagenda okulaba abantu bonna ne bakola ki ne basembera abantu bonna abaali awo okumpi jjukira ali town square ng'ekuŋŋaanya abantu bangi bava mu mawanga ga njawulo bali mu races za njawulo boogera nnimi za njawulo kati omwezi guno olw'okuba ekinyonyi kino kyasika omwezi kyali tekirabwangako kubanga ensi bwe yali ebaddewo abantu bonna buli eyali alina byakola train ne ziyimirira bbaasi ne ziyimirira amagaali ne gayimirira buli omu ng'atunuulira mwezi bwe kaalaba nga kafunye attention emala ne kakwata omwezi tekaagukwata na ngalo naye kaagukyusa ne guva mu kkala eya red ne gudda mu kkala eya yellow oba gye wandiyise golden ng'omwezi bwe gubeera bulijjo kati olw'okuba ng'omwezi gwakyuka ne guva mu red ne gudda mu yellow kkala eya yellow ekitangaala ne kyeyongera ku nsi jjukira enjuba bagibisse omwezi bagusise baguggye gye gubadde ewala bagutadde kumpi kitegeeza ekitangaala kisembedde ate ne kkala ekyuse kati ne kitegeeza nti ekitangaala ekyali kiva ku nsi ekyali kijja ku nsi oba at least mu town square we twali kyali kiva mu mwezi abantu baava mu malls baava mu zi supermarket yonna gye baali bali ne bavaayo ne bajja mu town square nga bangi kati olw'okuba ekikolesebwa kuno kwali mu mulembe guno gwaffe mwe tuli abantu bakwata smartphone ne batandika okukwata events nga bwe zaali akanyonyi kaasigala kagenda kakola ebyamagero eby'enjawulo nga kafuula ebintu kakola ebintu ebyali tebibangawo kati abantu bakwata smartphone ne batandika oku broadcasting nga bumanyi nti you can do a live broadcast mu mulembe gwaffe guno kati batandika broadcasting ebintu ebyo nga babiweereza mu mawanga gye bava kitegeeza event eno newankubadde yali mu kifo kimu it was broadcast live mu nsi yonna nga basobola oggiraba at the same time kati buli omu ng'ayogera mu lulimi lwe ng'akommunicatinga n'abantu gy'ava kaakati akanyonyi bwe kalaba nga bamaze kugamba nga attention ensi yonna kati etunuuliddeko ne kabuuka ne kafuuwa omwezi kafuuwa n'omumwa jjukira omumwa gulinga gwa muntu kafuuwa empewo okuva mu mumwa gwako ne kasindika omwezi ne kagusindika ku sipiidi eya waggulu kati omwezi ne gudduka bwe gwadduka ne gugenda maaso ddala miles ne miles naye obviously olw'ensonga nti waliwo ekizikiza kingi enjuba olw'okuba yali teyaka tekyalaga kitangaala kyayo kati ekitangaala ky'omwezi kyekyakubanga kyekyakola ekitangaala kati ate ekyewuunyisa emabega w'omwezi nga waliyo kizikiza kati ate mu maaso nga ye wali ekitangaala kitegeeza abantu bokka abali ku sayidi eno gye twaliko esayidi ey'ekinyonyi kino
be baali bafuna ekitangaala. Abantu abali sayidi yeri baali tebafuna. Kati nga baba baagala ekitangaala balina kujja sayidi eno gye tuli. Kati bwe kaafuuwa omwezi ne gudduka miles ku sipiidi eya waggulu, buli mwezi we gwayitanga wansi ne weekubawo ekkubo gye wandiise highway oba motorway nga nnene. Motorway eyo yali nnene. Kati enguudo zonna abantu bonna ne bava mu nguudo ez'enjawulo, ne bava mu mawanga ag'enjawulo, ne bava mu makoona ag'enjawulo, ne batandika okugoberera ekkubo lino eddene eggazi. Kankyogere bwentyo, Bayibuli ekkubo eggazi eryogerako era ffenna tulitegeera. Kitegeeza ekkubo lino eggazi likubiddwa kinyonyi ekirina amaanyi amabi. Ekitangaala kyokka ekiriwo kiva mu mwezi, ekinyonyi gwe kisise okuva waggulu ne kakireeta ku nsi, ne gukyuka kkala ne gukuba ekkubo. Ndowooza kitegeerekese. Abantu bonna baalinganga abalalu, kankyogere bwentyo, balinga be baawaanyisa. Akanyonyi kano kino kiteekwa okuba kyalina amaanyi amabi kubanga nagenda okulaba awo kasita ekkubo lyakuba, abantu bonna ne babanga abatakyategeera balinga nga bw'ogamba omuntu yawaanyisiddwa. Ne batandika bajjula ekkubo nga bayitirivu, abantu nga bangi. Buli muntu eyali mu town square, buli eyakiwulirako, buli eyakimanyaako. Nagenda okulaba enguudo n'enguudo n'emmotoka n'amatrayini nga galeeta abantu gabateeka ku kkubo awo. Abantu ne bayingira ekkubo nga bagoberera ekinyonyi n'omwezi. Naye baagenda bakola ki? Baagenda basinza. They were exclaiming nga bagamba bannaaye kino tekukirabangako. Kino tekukirabangako nga beewuunya nga bali nga tebakyategeera kugamba oba nkinnyonnyole ntya. Baali mu si shock naye baali mu amazement kuba balabika baali banoonya eddiini oba enzikiriza gye bayinza okukkiriza ereeta ebyamagero bye batalabangako. Kati olw'okuba baali bagifunye, they were willing to go okugenda mu kkubo lye baali babakubidde. Badduka nga bayingira oluguudo luno olw'amwasanjala oba highway olwali lukoleddwa ekinyonyi, nga balinga abawaanyisiddwa okutegeera kwabwe. Mba nkyewuunya ebintu ebyali bigenda mu maaso ne mpulira eddoboozi. Eddoboozi eryo lyampita nga liva mabega wange era lyaŋŋamba bwe liti nti oyo gw'olabye oba ekinyonyi kikiikirira Nabbi ow'obulimba. Nabbi ow'obulimba oba bamuyita false prophet, Yokaana gwe yalaba mu kubikkulirwa. Bw'osoma kubikkulirwa 13, kubikkulirwa oba Revelation essuula ya 13 olunyiriri lw'okumin'olumu paka ku lw'okumin'omunaana, Yokaana akyogerako. Era eddoboozi ne lyeyongera ne liŋŋamba nti bangi abambadde omubiri, abanafu n'ab'amaanyi, abagagga n'abaavu, ab'amawanga gonna, ab'ennimi zonna bagenda kugoberera ekinyonyi kino, bagenda kugoberera Nabbi ow'obulimba ono. Katusomeko mu kubikkulirwa essuula ya 16. Ekubikkulirwa essuula ya 16 olunyiriri lw'13 n'okubikkulirwa essuula 19 n'olunyiriri olwabiri. Ngenda kusoma okubikkulirwa. Agamba bw'ati nti ne ndaba ekisolo ekirala nga kiva mu ttaka. Kati nsoma kubikkulirwa 13 paka 14 paka 18, naye osobola okwesomera kubikkulirwa 16, 13 n'okubikkulirwa 19. Reference ezo ojja zisangayo. Nze kansome kubikkulirwa 13, 14 paka 18. Agamba bw'ati nti ne ndaba ekisolo ekirala nga kiva mu ttaka. Jjukira ekisolo kiri, ekinyonyi kiri kyava mu kasasiro mu ttaka. Nga kirina amayembe 2 agafaanana ng'omwana gw'endiga. Eno representation ya Kristo naye false.
kyobola bamuyita false prophet nga kyogera ng'ogusota kitegeeza newankubadde kyali mu kifaananyi kyanzikiriza oba kifaananyi kya kutya Katonda kyali kyogera ng'ogusota kyali kiva wa mulabe waffe Sitaani ne kikozesa obuyinza bwonna obw'ekisolo kiri ekyasooka mu maaso gaakyo ne kisinzisa ensi n'abatuulamu ekisolo ekyasooka ekyalina ekiwundu eky'okufa ekyawonyezebwa olw'13 ne kikola obubonero bunene ne kissa omuliro okuva mu ggulu ku nsi ng'abantu balaba ne kirimba abatuula ku nsi olw'obubonero bwe kyaweebwa okukola mu maaso g'ekisolo ne kigamba abatuula ku nsi okukola ekifaananyi ky'ekisolo kiri ekyafumitibwa ekitala naye ne kitafa. So paati eno yali eraga ekitundu kino kyali kiraga nnabbi w'obulimba agenda okujja n'eddiini ey'obulimba gy'agenda okukulira naye ebintu byonna byonna byalukibwa Sitaani omulabe waffe. Teri kintu kigenda kubeera ku nsi nga Katonda takimanyi. Ebintu bino byonna Mukama waffe Yesu naye yabyogerako, Danyeri yabyogerako ne bannabbi abalala baabyogerako. Mukama basically ayongera ku stressinga bwetaavu bwaffe okumanya ebintu bino n'okubyetegekera kubanga okusinziira ku bye ndabye n'okusinziira ku bantu abalala be mpulidde ebintu bino tebituli wala nnyo. Message gye nnyinza okukuwa mu kaseera kano kunywera mu Mukama waffe okusaba n'okunoonya Mukama kubanga byo tosobola bistoopinga kujja. Mbadde nkusaba tosaba ssaala bintu bino butabeerawo. Saba essaala ebintu bino ebikusanga Mukama akuwa ekisa ekibiyitamu kubanga byawandiikibwa tebigenda kukyuka. Kye tuyinza okukyusa ffe kweyongera kwenyweza mu Mukama waffe. Mukama akumpeere nnyo omukisa. Ngenda kwongera okwogera naawe mu paati eddako. Bye bye.